Era feri kwata ku nzikiriza ez'enjawulo obanga katubuteeke mu bakkiriza mu Yesu Kristu wabula nga bano babagwa mu kanisa ya Jesus Christ of the Latter-day Saints era bawukanira ddala n'abalala abakkiririza mu Yesu Kristu. Enjuba Katonda olwagijjeeko eddiba twabadde bagenyi ku kanisa eno esangibwa Kololo era twaniriziddwa Elder Frederick Kamya ng'ono ye Area 70 ekitiibwa ekiweebwa kalondoozi w'ebikolebwa mu nzikiriza eno mu mawanga okuli Uganda, Kenya, Tanzania, Ethiopia, Rwanda era atandise na kutunnyonnyola ku ngeri kanisa eno gy'atandikamu eyo mu myaka egy'olubereberye. Mu mwaka gwa 1882 mu Amerika nejjeeberayo omulenzi muto yalina emyaka nga 14 ate nga tasomye bulungi nga bamuyita Joseph Smith Jr. ng'anoonya nzikiriza ki gy'anaagendamu entuufu. N'agenda mu bano n'asanga ebiro birala, n'agenda mu bano n'asanga ebiro birala. Kaakati kyava Mukama amulabikira n'amugamba nti eyo yonna togenda naye njagala kutuma ozeewo kanisa yange nga bwe yali nga bwe nagireka. Wano mu Uganda ekkanisa eno etuukawo mu mwaka gwa 1991 ng'aleetebwa omwami n'omukyala Charles Oninde oluvannyuma lw'okubatizibwa e Bungereza ng'ebiseera ebyo ekkanisa yatandika n'abantu ba lubatu nnyo eyo mu bitundu by'ekittante. Nga batandika ne famire yaabwe abantu nga 89 kakati ne Professor Guy Denton naye alina famire ye naye abantu nga 8 kati nga kusande bajja ne bamiitinga awo. Era nze ngenda kujoininga church mu mwaka gw'9 Septemba nga church eyo eri maka ga Mwami Osinde ku Kitante Road awo. Buli myaka gy'otuukako balina ekitiibwa bakusuula okusobola okusomesa ku bwa Katonda n'okusomesa ku kiki ky'oteekeddwa okukola mu bulamu bwo obwa bulijjo kisobola okuyambako okusemberera Katonda. Bano mu kusomesa kwabwe bakusomesa ebintu eby'enjawulo nga kiva eri ggwe okusalawo okubatizibwa oba nedda okusobola okwongera okumanya ebifa ku Katonda mu nzikiriza eno. Zirese ni 7 unasomesebwa lesoni ezo zonna bwazitegeera nakkiriza nti kati nja kubatizibwa nga batizibwa. Ayinza okusomesebwa nagamba nze ndabye sikkiriziganyizza nabyo mulindeko okumbatiza. Omwaka ogwa 2000 Kibweterero yayokyeza abantu abasinga obungi babisiba ku kanisa eno ya Jesus Christ of the Latter-day Saints era kino Elder Kamya agamba byebimu ku bisinga okubasoomooza bwe batuukirira abantu ab'enjawulo. Nga twafuna okusomoozebwa okw'amaanyi nze nali omukulu wano we bayita district president naye abantu balowooza okuba tukyali bapya nnyo balowooza nti naffe ndoza tulinga ki Kibwetere kakati nga tulina okunnyonnyola kw'amaanyi nti abannaffe tuli banjawulo. Obukulembeze bw'abano balondebwa bulondebwa awatali kwesimbawo era kizibu nnyo omukulembeze yenna okutwala obukulembeze ng'abagoberezi tebakkiriza. Nagenda mu ofisi ya Bishop naga nti omutwe gwe mulonze mulinako ensonga bweti kale katuyimirize omufuula omukulembeze tusooke tunoonyereze ku nsonga eyo era ensonga bw'enoonyezebwako nezuula nga ntuufu omuntu tayinza kufuna bukulembeze. Twagadde okumanya gye basabamu n'entambuza yaabwe ey'emirimu era wano Kamya asoose kutulambuza kkanisa eno wabula olw'obuyonjo n'enteekateeka ey'enjawulo gye tukubyeko amaaso kituwaliriza okumubuuza wa gye bajja ssente ezikola ebintu bino byonna. Mu kimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo bammemba baffe tubasomesa. Lwaki balina okuwa eky'ekkumi? Olaba obuyonjo buno bammemba bennyini olw'omukaaga bajja ne balongoosa ng'enzikiriza endala zonna na bano balina ennaku ez'enjawulo ze bawa ekitiibwa era ze bajaguza omuli amazuukira n'amazaalibwa ga Yesu Kristo ssaako n'ennaku endala. So kana kugamba nti kanisa eno ya Yesu Kristo kyobulwa n'erinnya bw'erityo bwe riri kale nno amazuukira tugatwala nga kintu kikulu nnyo Easter mu ngeri emu n'amazaalibwa ge Christmas nago tugatwala nga kintu kikulu nnyo. Lwaki olwaleero tetukoma wano tujja kweyongerayo n'okumanya ku bikwata ku nzikiriza eno mwe tujja n'okumanyira ensonga lwaki y'emu ku nzikiriza ezikyasinze okukulira ku misinde ensangi zino. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina ageesigika.